omuntu ayinza okwebuuza kiki ekiddako oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadani. Kyogamba gwe tomanyi kiddako oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadani, tumale kuba nga tukikutegeeza. Tomanyi kyobadde okola mu mwezi ogwa Ramadani olyoke weebuuze ki ekiddako. Kyobadde okola mu mwezi ogwa Ramadani era kyolina okukola ng'omwezi gw'Ramadani gumaze okubeera nga guggwako. Nawe kityo hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari ng'atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man sama Ramadanan yenna asiba omwezi gwa Ramadani thumma atba'ahu oluvannyuma n'agobereza ku mwezi ogwa Ramadani ogwo sitta min Shawwali ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwali. Shawwali gwe mwezi oguddako ng'omwezi gwa Ramadani gumaze okubeera nga guggwako mu mbale yaffe ey'Obusiraamu. Agamba nti abeeranga asiibye omwaka mulamba era nga weebuuza ki ekiddako. Gwe mukyala gwe tonnamanya nti nno oli ennaku ziwali omwezi gwa Ramadani era weebuuza ki ekiddako. Tonnaba kubeera ng'oziriwa, beera ng'ojjuliza ennaku ziwabeera ng'oli omwezi gwa Ramadani obeere ng'ojjuza omwezi gwo. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'akusiima. Bwe yeebuuza ekiddako oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadani okusaala ekyo tekunnakoma, sigala ng'osaalako ekiro osabe washiba Allah ebizibu by'olina bye bingi ennyo okusinga ebirungi by'olina, ebyetaago bye bingi ennyo okusinga ebyo Allah byakabeera ng'akuwaako. Beera ng'omusaba washiba Allah abeere nga akusiima. Mmaliriza mbakubiriza ennaku zino tubeere nga tuzisiiba ennaku 6, si z'abawalimu, si z'abasseeka bokka. Teweebuuza ki ekiddako. Kyobaddeko omwezi ogwa Ramadani kyekiddako. Salaamun alaikum.